Omulangira ono okuva mu Ssekabaka Kateregga, omulangira ono sebo okusumagira okusiba ng'osumagira nga bwe weeyayuuya okusiba ng'osumagira oliko omuzimu. Kino ekintu kyangu nnyo ssebo, oliko omuzimu nga mukadde, jjajjawo omusajja mukulu nga mukadde. Bano abasajja abaafa nga bafunye n'envi mu bukookoowe, envi mu bukookoowe ng'alina n'ebyoya mu matu. Abantu abo era mutera obbalaba ne ku mulembe guno, siri kubaliba alemaani, wabula omuntu yenna bw'akula afuna obwoya muno ne busongola mu matu muno. Ndowooza mutera obbalaba abasajja bakulu ba myaka 7 awo 75 80 awo, kitedde emyaka egyo 80 awo paka eyo mu 10 bwe watyo. Kati abasajja abo abakulu oliko omuzimu ogwo, ng'omusajja oyo mukulu, bano wawulira nga abataka b'okubyala abo abanywanga omwenge gwe bayita ennembe, abo baakuŋŋaananga okitegedde ku mirembe abantu kwe baafiiranga. Oli n'amala okufa ne wayitawo ennaku, abataka b'okukyalo ne bagamba tugenda wa Maria Rosa kunywa ssuumwa. Essuumwa kati mwe temulimanyi essuumwa. Abakadde b'oku byalo kati njogera n'abakulu bannange, kuba kati ffe ebiseera twaliwo ffe tuli bakadde, kubanga kati nze kuba kati bwe njogera emyaka gya Maria Rosa ne njogera emyaka gya guno omuzimu ogutudde ku ono omulangira ono ava mu Kateregga. Kampite namukadde w'omukoto, kana katundu yajja okkavuga. Namukadde kwako essimu. yanguwa kwako essimu. Ngamba ki nasula bubi okuba uzisa sigenda kusobola kubanula amaizi. Anti kati why? Okay, kakati nange omuntu naye bwakaddiwa naye addayo kubanga mwana muto. Ndowooza n'okwogera nakuba bamala kwetegekera teyeetegese. Kakati omuzimu ogukutuddeko gwadda, omuzimu ogukutuddeko gwadda, omuzimu ogukutuddeko okusumagira emisana w'obudde nga bwe weeyayuuya. Jjajjaawo oyo yali mukadde. Omuzimu ogwo kati kanguwa ekikolo n'eddagala, gukubanja ekkanzu ey'omuleera, gukubanja ekifundikwa, gukubanja omuggo gwo nga gwa mumwanyi guliko ekikwatwako waggulu, gukubanja enkoofiira enneetooloovu ey'olubugo, gukubanja engatto z'omukalabanda, gukubanja ensaamu. Nukamuveeko buvi, kamuveeko kubanga baagala olugambo bano, baagala olugambo. Wamaffe katuddeyo eri kati abasajja abakulu. Ono jjajja mwami aganya okwogera wano namukadde w'omukoto agaye mbu teyeetegesi. Baye omuntu bw'okula oddayo fuuka nga mwana muto. Mwekubyeko pe aganya okukwata essimu. Kakati kati tudde emyaka gyaffe. Kati omulembe ogwo kati ogwa guno omuzimu oguli ku mulangira ono, omulembe ogwo twabanga ba Maria Rosa, waliwo omukadde ali ku Maria Rosa, omukadde oyo gwe njogerako oyo. Abakadde abo bwe batyo. Kati edda ku kyalo we kwafangako omuntu waayitangawo ennaku, tugambe ennaku zaabanga ndowooza oba wiiki oba nnaku 6 we twanyweranga omwenge ogwo baaguyitanga essuumwa. Tugenda kunywa ssuumwa. Kati nga muddayo mu bafiirwa nga wayise ennaku ne bajjayo ekidomola ky'omwenge ne babawa essuumwa. Era nange tuli badda. Nange okusamira kulungi kubanga tokula. Kati bwe wala emyaka egyo kale banne tuli badda. Era akisigama wano kale weewaawo kansubire enkwano kudde tolina kyomanja kwadde ekikolo n'eddagala
byesimazeeyo tambula weezuule genda weezuule nengera nsuubira nkumaliddeyo tulina kyomanja ekikolo n'eddagala nkikuwadde okay weewaawo